Oli otyo omwoyo atujja buma kuzaalira ddala tufaanaganya amazzi ompangu ndi kati mukuleke maduuka gegamu mukuleke nti kati naye gezaako yona nze njakujuya ice cream n'ebyakaliro nayo nakyo alaali yamaani Hilo ya mdia jana kwa hiyo ila kujana gana kati okugana badala kisomerwa jana so that today is Robert did this stuff. It's fun in nature. Many of us do. So can you know the AI? Yeah. I know my social media, you really think of every time. Then someone said, "Rona, you see AI." Tunula muchenyi. Remember now, akalinga. Sorry, nangamba tunula. Neno omuntu yennyini akipositinze ngamba yali yamclaiming of course nga tumanyi amuyina naye bwe yateeka not before. I had not seen that. Kubanga some people are advising keep away from social media. Kuba nayo yennyini ijja kubreaking. So I have to be strong for these kids. Kati when I break down, they will. But we are praying for everyone. It is hard. It is. Maybe munafuna Sigara. Lero tukyaliddeko famire ya muganda waffe Eddie Mutwe wano ne maama we ne muwala we Lucy ne mutabani we Matthew Shalom mukwano gwa Lucy ne mukyala wali munda ajja kwogerako nammwe maybe maama ndoza katuulire ekiva ewa maama yanzizanye basibe ne banyabo tukyalirako manya gange nze Nantumbujje nze maama wa Eddie Mutwe Sibuufu Edward tulina ennaku tukaaba lw'omwana wange atamanyiddwa kale tubadde tetumanyi gyali naye twalabye ku mitimbagano waliwo omukulu amulina ekyobuswavu ekyewuunyisa n'amugjayo ng'ali bwereere kiswaza abantu be kiswaza famire n'ensi yonna era nsaba amulina mumutuwe oba mulamu oba mufu kuba tumwetaaga mu famire yaffe kekatiika ng'ak'ekibiriiti mu baana bange kekalenzi kenina kokka kekambeererawo ebiseera ebisinga saba abamulina mumumpe kuba ennaku wikisinga bbiri emabega mbadde ku kitanda nga yanzijanjaba badde naakavaayo nempulira amawulire g'okumukwata amulina mwagala mumutuwe mu mbeera zonna zaalimu tusobole okubeera ne famire ye abaana be bato bamwagala
namwe mulina abaana ababaagala nga bwe mwagala abamwe n'abaffe tubaagala nga bwe omwana wo bwakulisaayo naye bw'ayagala ababe bamukuliseeyo nga bwe mulina bamaama naye alina maama we yenze mumpe omwana wange oba mulamu bw'aba mufu tujja mutwala emitiana tumuziike naye nkiwa mukyali mulamu mumutuwe oba mumusuula wa oba wa nga bwe mbadde bakola ababe bakwata mumutuwe nangeri ebyo awa Eddie omukulu Lucy Musabobere kitongole kwetuuge Erinnya bamuyita Lucy ndi wano Bambi tatange bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba ku Sande emisana agenda ku mukulu olweggulo ne bankubira ne bagamba bamuwambe mugoni abatategerekese baani ne bamutwala twamala ennaku eziwera nga tetumanyi gyali bwali budde bwakiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba nga bali bwereere mu basement nze kyasaba Bambi talina musango tutange tazangako musango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu omusajja ali strong he's a strong man, he's really a strong man, and all I'm asking is that bamukomyewo nga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina yeka gwe nina munange era ngumyanga nangamba tusibeera strong ngenda kulwana nenwanirira mmwe mube bulungi beera strong beera mwena mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumya ngezaako naye waliwo etukana ebizitowa ng'owulira ozitowa nga watali tomanyi kyakola Bambi mumukomyewo yeka gwe nina. Thank you. Mulaba ennaku n'obulumi Museveni ne mutabani we kibatuusa ku bannayuganda. Eddie Mutwe yawambibwa abasajja abali basindikiddwa Damulira ne banno mumawamba Eddie ne mutulugunya Muhoozi nga mutulugunya personally mumwambudde engoye mumukoze buli kimu. Bannayuganda baagala mute Eddie Mutwe. Family ya Eddie Mutwe yagala mute Eddie Mutwe. Ate mulekerawo okukola ebikolobero ku bannayuganda. You guys are ready? Yeah, they're ready. You're ready. Maybe Mchala Eddie Mutwe na first. Nange mbalamusiza bannayuganda mwenna gye muli mwebale okubanja omwami wange mwebale okuyimirira wamu naffe naye nsindika message eni eri General Muhoozi. I don't have the powers to fight you naye nsaba okwata omwami wange omuzze eri abaana bange kuba ekisooka talina musango waba alina omusango you produce him to court atandika okuwoza emisango gy'omuvunaana naye gwe okudda ku social media n'ogamba muyina ali mu basement yange what I don't know. We can't fight you back, we can't go in your basement. Obuyinza bwonna obulina okumukola byonna by'oyagala omukola naye mbadde nkusaba nkwegayiridde kwata omwami wange omutadde kuba byonna by'oli mukolako bya bumenyi bw'amateeka. You know the right procedure of following if you in case you have any problem with him. Mute adde eri abaana kuba naye taata nga nawe walina abaana b'ewaka okitegeera
byonna byomuvunaana bimuvunaane mu right way. N'ekyo kyokola omukubi omwambudde omukoze byonna by'omukoze ate n'odda ku social media n'olaga like kyekyo kyabadde adeservinga. That is not right. That is not right. That is very wrong. Nsaba gavumenti ne bonna bekikwatako ab'amateeka aba human rights n'abantu bonna natali mwami wange yekka bonna ba political prisoners bakireewo ba Simati ba everyone Bobby Young n'abalala besoogedde kuba bangi bonna mubakutte mubalina muta abaana badde eri bantu baabwe. They have families, they have mothers. Mumu batokyalinga what is that? Ongamba oli muyigiriza Lunyankole. It is not a Munyankole, it's Sebufu. Do I really have to remind you that that is Sebufu? Or why you want to drag him into Bunyankole kingdom? But he can't be there because that is not where he belongs. Atagamba konti ayagala yiga Lunyankole. Simuwulirangako. Kati mbadde nsaba taata lwayizeeko lumala, you let him come back. Woba onasobola omusindikira scriptures ez'Olunyankole, maybe he will learn from home. Ne let his kids see him. Okitegeera. He has to salute your father's speak. Really? Really? Kyekyo ekyamaanyi ennyo ky'oyinza okutugamba. Woba oyina Katonda mu ggwe, ng'era okkiririza mu Katonda, have mercy on him, on everyone, because I think he's not the only person you're detaining. There are many. But Ed is just lucky to hear I know some people to come out for him, like me, his wife, and the children, and the mom, and Mr. Bobby Wine, and the wife, and everyone, and every Ugandan. Please, Muhoz, Jeno, like they call you, because you are. Respect yourself, respect your statements, respect everyone. Kuba woyambula Eddie, no muteeka mu kifaananyi ali bwereere omusazeeko ebirevu. Really? Kati aho omusazeeko ebirevu now, so what? That was Sunday evening, it was around 8, ne batugamba bamukutte. Ne tulinda tulabe with charges, we didn't know the charges. Ne tulinda tulabe where he is, we couldn't even tell. But legal team ya NUP, they looked for him everywhere. Nga talina gyali ne bakola kyonna ekisoboka. Okitegeera. Tugenda okuwulira someone on Thursday comes out in the night and is like, I have him in my basement, his head is like an egg, blah 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 blah. I was so shocked. Because this is not something I'm expecting from a man like Jeno Muhoz, CDF leader. Really? An egg and blah blah blah. Musajja mutadde w'abaana be, ayina family, alabirira abaana be. They're in terms of holidays, of which they need him the more, you know. Very soon they are going back to school. They need him. Mumbeera y'okubagumya mbagamba ajja. Ajja taliiwo naye very soon ajja alina gye yagenza ajja. Kuba sola mugamba bintu ng'ebyo. Sola bagamba bintu ng'ebyo. Mwebale, First Lady, you say something? Okay. So thank you so very much for that. Uganda yaba na Uganda. Okwematiza tugenda kutuwamba otunafuye otuswaze nga bwe wavudde n'ogamba nti Eddie Mutwe yakaabye naffe tuli mukaaba tetukaaba lwa bunafu naye tukaaba kuba kye tulina okukola tusobola kikola kuba tugoberera amateeka twekyawa da Muhoozi ffe twekyawa da naye okumanya oli munafu nnyo ye gwe gye nakyasinza okuba omunafu mu nsi yonna nti owamba abantu ne wenyumiriza ne mu kubatulugunya kitegeeza toli Jeno kubanga amateeka g'obujaasi okutulugunya is not ethical. Toli Jeno just onyumirwa bunyumirwa kubanga taata we yakuzaala n'ofuuka DNA Jeno. Naye tujja kudefeatinga gwe Muhoozi, tujja kudefeatinga kitaawo, tujja kudefeatinga family yo, ate tetugenda koma bukomi bagambako, but we shall make sure you are buried at sea. Muzikibwa mu nnyanja tebaddamu kubalabako.